Gwali mwaka gwa 2008 bannasayansi abeegattira mu kibiina kya American Helicopter Society batandika ku sayansi w'okuyiiya akanyonyi ka namunkanga nga kalina okutambulira ku maanyi g'omuntu mu ngeri y'okusota ng'avuga akagaali kamaanyi ga kifuba. Achieved about 3.5 feet off the ground but haven't been able to push it any higher. So we think that our limiting factor is going to be trying to achieve the 10 feet. Oluvannyuma lw'emyaka 5 okwekulungulula nga akanyonyi kano kakyali mu ssaasa, ekibiina kye kimu kyassaawo okuvuganya eri bannasayansi bonna abaali basobola okuvaayo okuyiiya ennyonyi ey'okusota obusosi n'etambula. And yet, in practice, it's extremely difficult. Push it! Good, Henry, good! Keep that around there. They've spent the last... Era mu mwaka gwa 2013 tiimu ya Elvelo okuva mu Canada yawangula ekirabo kya $25,000 egya $, ekyateekebwawo olw'ennyonyi gye baali bayiiza nebuka mu bbanga mita 3.3 mu bbanga lya sekonda 64 y'eddakiika emu n'obutikitiki 4. Ku mukolo gwe gumu bannasayansi ba ttiimu ya Gamera basobola okubuusa akanyonyi k'ekika kyekimu nga kabuuka mu fuuti 10 okumala sekonda 6. Kino kyongedde okulongoosa entambula ey'obwannannyini nga kati osobola okwegulira akanyonyi kano ne weesanyusaamukko ne famire yo. Wabula bannasayansi balabula nti olina okuba n'amaanyi agamala okusota akanyonyi kano. Bikukuŋŋaanyiriziddwa Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.